Oli ku There Is Still Hope channel yesuubi. Kale mbalamusako mwena wali ku mukuto gwa There Is Still Hope abali mu ggwanga Uganda namwe abali mu Talamayanja abali ku Tish TV ate mwe bali kubanga mutugoberera Mukama tukwebaza olwaleero tukuwa ekitiibwa n'amatendo era twaniza okubeerawo ku mwoyo mutukuvu kufuga okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amina era amina ddala. Manyi tujja ne twogera ebintu amu ne mulowooza tunoonya likes munne wa view amu ne mulowooza tetulina byakukola naye ebintu ebyo just a matter of time mujja biraba kitegedde nze kuva dda navayo ne mbagamba ku Interreligious Council ekibiina ekyo ekigatta enzikiriza oba bannaddiini mbagamba oyo sitaani yennyini awedde emirimu okitegedde eyo pulaani y'omulabe sitaani okubanga ife abakkiriza naffe atufuula bannaddiini buli obeera munnaddiini oba kitegeeza owoze ate oba tomanyi na gy'olaga kati sitaani okuyita mu New World Order Program agamba tuli bantu balina okuba nga basinza omuntu omu make one religion kati yenzikiriza emu yegenda okubanga esinza sitaani mark of the beast nti sitaani okubanga atuukiriza agenda ye okuwa abantu obubonero agenda akozesa enzikiriza nga yo Interreligious Council akozese politics nga yo one world government kishegede akozese finances sente gye tuyita one world currency n'ebintu birala bingi. Kati twabagamba wano mu Uganda era n'okwetoola amawanga amalala gonna gwe kasobola aba omuntu yenna ng'ali mu Interreligious Council musabire nnyo yaba aliko akabuuza kati abasamize bennyini bavuddeyo ne bagamba nabo baagala kwegatta ku Interreligious Council ke kaseera nze nabagamba nti gye bujja mujja okulaba nga wali abapentekote batudde abasiraamu batudde bakatoliki abaorthodox nga n'abasamize batudde kubanga yoyo sitaani kyayagala kale bavudde ne bagamba kagwake keetonye baagala balina oyingira Interreligious Council we banaabagana obayingiza bagenda mu kooti yeneeramula waba bagamba yene enzikiriza yasookawo kati ffe abaana ba Katonda bwe tutandika okukkiriza mu ddiini tuba tuwedde. Amosi essuula ey'okutaano ne kasooke nkuwe akatambi ako akabasamize nga beeri omuguju nabo baagala kuba nga bayingira ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga Uganda ekikazi kya kubeera bbiri tukomewo. Ekibiina ki Interreligious Council of Uganda kyatandikibwa mu mwaka gwa 2001 n'ekigendererwa eky'okuteekawo enkolagana wakati w'amaddiini ag'enjawulo agali mu ggwanga okubeera n'eddoboozi limu ku nsonga ez'enjawulo. Era ekibiina kino kirina bannaddiini okuva mu basiraamu, abakatoliki, aba Seventh Day, Abanglican, abapentekooti, abaorthodox n'abalala. Newankubadde guli gutyo bo abasawo b'ekinnansi nga bayita mu kibiina kyabwe ekyabeerufu bagamba ke kaseera nabo bayingizwe mu kibiina ki Interreligious Council of Uganda kuba nabo baliko abagoberera mu nsinza zaabwe. Mwateekawo Interreligious Council naye nga enzikiriza yasooka wano temwagiteekako ne muddira enzikiriza z'abagwira ne mbuziwa Interreligious Council eyaffe bannannyini nsi ne mutufuula ekyejinyalwa. Tusaba Pulezidenti Museveni obeeremu ekisa emyaka gy'ofukidde Uganda 40 n'okuweta naffe abasamize otujjukire nti ffe bannannyini nsi eno. Kisiko Mutaasa akuli abeerufu bano agamba singa tebafuna kuddibwamu bakuddukira mu kkooti basobole nabo okuwulirizibwa. Era bwe mutaatuwulirize nga tukoze ekiwandiiko kyaffe ekyo tujja kweyongerayo mu kkooti tubakube mu mbuga z'amateeka okututyobola ng'abasamize. Kkooti ya Uganda bwe tasale mazima tujja agenda mu kkooti y'ensi yonna. Bano bagamba newankubadde basobodde okukola emirimu gyabwe okumala ebbanga erisukka mu myaka 2 bakitaga gavumenti okubakolera etteeka bwe balina okukolera. Naye essaawa eno tuli wano twogera security etukuumye. Essaawa eno omukolo gwaffe
gutambula ntenda otali akola ki aguteteganya mwekyo sebo owekitiibwa excellence tukuwadde credit naye nga toli ku 100% okutuusa nga mutukoledde etteeka mutukolera. Kati wuliriza bana kugamba Amos 5:24. Mukama agamba, I reject your religious festivals, nor do I delight in your solemn assemblies. Take away from me the noise of your songs. I will not even listen to the sound of your hips or harps. Adonda tabangako muna dini. Edini yali ekulibwa bafalisa, edini yakomera ne Yesu Kristo, edini eyo gyolaba. Kati twabagamba era mu abali babalamu mu maaso eyo Katonda n'abali baawo bile bintu birabako. Abasamize bagenda joininga Interreligious Council. Olaba wali akulira abasamize nga atudde, olira mbu abampentekooti atudde, gundi mufuti atudde, olaba abakatuliki atudde nga bateesa mu kubya bwa Katonda, kuba bateesa mu kubya bwa Katonda. Tujja tubagamba muwakana, muza tulumba amadiini, mulumba abasumba, mulumba amakanisa, mwagala view, mwagala likes, kati bibyo bitandise. Ate nga nze nkukakasa Interreligious Council abasamize bagenda tuulako. Bagenda tuulako wetu kuba nayo religion eri awo. Traditional religion eri awo. Kati ate kiri ekibiina kigatta buli ddiini. Sinzikiriza ddiini. Ekibiina ekitaba amadiini sinzikiriza nga yeboogera. Kibiina kitaba amadiini. Kati akakatogo k'empafu n'ebijanjaalo ekkanisa mweyolekedde nti ajja kuba aposa ayimiridde akiikidde abapentekooti banaaye tubadde tusaba obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso, abasamize abaana babasaddaaka nnyo. Omusamize omugamba akole ki? Naye ayimuke mbu naye awe advise eri ekkanisa. Okitaba so sitaani ebintu bye ebimu abireeta nga bikweke wadde ebimu abirambulula ati n'ebimu abireeta nga bikweke mpola. Ate mu 100% mulimu abayingira Interreligious Council nga tebamanyi kigenda wunzikira, nga balaba musimbi kuba gwo mweguli gutotomoka. Ate Interreligious Council omusimbi muzungu dola, tebabalya mu shillings, tebasasulwa mu shillings dola. Okitegedde? Kati abasumba abamu tebaamanya gye bigenda kuggweera. Kati katandisa okunyuma. Katandisa okukola ki? Okunyuma. Gye bigenda okukomekereza nga n'akulira abasamize naye batudde naye ku ntebe nga basizza kimu. Kayade saa zino tebasobola na kivaamu kuba omugaati gwe balidde gwo tebasobola kugusesema. Abamu kibali wano naye there is no way they can come out of it. Balidde, babwegedde, babeereri mu kulya buli. Bye bateesa eri tebiyamba kanisa, biyamba madiini, biyamba Sitaani kubanga ayongera kuzimba. Okitegedde? Nakuwoza bakkiriza. That is the Interreligious Council. Eri ensi yonna totolooza mu eri Uganda yokka. It is an international organization of the enemy weaken the church and to create one religion
which will worship the devil. Osagende gwa tali afizi nti eno Intelligence Council eri mu nsi yonna omulimu gwayo woza bakkiriza wolera ddala babule bafuke banaddiini osegera n'okutondawo eddiini emu ekyo egenda okubanga esinzaani ensolo the mark kisegera so ayogeranga ebintu ebyo aleja buli muntu ali mu Intelligence Council bamuwa ogweta. I'll come and talk about that. Balina okuwa empeta mubetegereza abasinga bonna baba n'ebiweta. Sitaani muntu wakuwa ekike alina okumakinga ate maaka yakuteekako ayagala ebere public public eze tozirira mu kizikiza n'olowooza mbogena beere eyo azikuwayo nga wakwanika n'akumalamu ensa yonna kakati tumanye bamusumba ali mu Intelligence Council oba taliimu naye nga babasamize bawera nkolokooto ti nabo baagala batandika okugabana ku mugaati gwa Intelligence Council direct baagala batule wali ku mmeeza nabo baleeta ebirowoozo byabwe ku by'obwakatonda abakulira naye abeerewo wali okitegera wanawo kati beebala nti ze zimu ku ddiini ezasookawo ate nga batuufu eryo ddiini mostly twali tusoma nga batugamba African Traditional Society ebyo eri awo kade baba nga bagamba nti religious egatta madiini gonna kitegeeza nabo batuufu to demand. They are right. Samizo okwegatta ku Intelligence Council and they will beat now, beat tomorrow, beat when one day abasamize bagenda beera ku Intelligence Council ekyo kikkiriza oba kigaane balina okujoyininga akakiiko kubanga bafiitinga tewali kisobola bajja ku Intelligence Council. There is no way. Buli ebikolebwa eri bibawagira. So if abapentekooti fa bakola era okugendayo wekyo si kyaffe ninga ate babasamize kyabwe gana madiini amalala ekyo kintu kyabwe ffe twakola bukozi nsobi okubanga tukola ki okubanga tukiyingira kuba si kyaffe at all. So ega mawulire agali kutambula okwetoola emikutu gyonna baagala nabo batandika okubanga balya ku keeki ya Intelligence Council nabo batuule wali ku mmeeza bakuba ebirowoozo bakubaganye ebirowoozo nga bateesa ku nsonga mbwe ez'obwakatonda nti babeereyo ne beerimba mbu bali kuteesa ku nsonga ez'obwakatonda which is not true. So kyekyo kyensobola okuba nga nkugambako olwaleero ebyo twabyogera ddaffe twakowa n'obyogera. I have been telling you about Intelligence. Nze kuva day one okitegera kuva day one nga Intelligence njikuba nkyagikuba abalala bonna babeeremu kuba yaabwe bakatuliki baki abo balina eddembe era toyina nalukusa kubaako kyobanyega nti baaki bali mu Intelligence Council kubanga gye bateekeddwa okukola ki okubeera. Naye kakati gweomulokole mu ddiini eyakomera mukama waffe yennyini okimayo ki? That's the question. Kiki kyokimayo eyo mu ddiini? So ndowooza abasumba abaliyo bajja kutunnyonnyola bulungi batuwe ne sitandi yaabwe ku kyabasamize kye bagambye nti nabo baagala kubanga bayingira mbu era bwe kinaagaana bagenda kuddukira mu kkooti of which I'm sure 100% nti bagenda either by court
oba nga tebagenze na mukooti kubera kooti ejyabakkiriza mukooti mutuddemu bantu basamize beereere ikakati ekima tesala gwa kibira ekooti tesagamba mbu temuyingira kubanga bali baabwe bennyini bwoya baabwe bennyini so ngega mawulire agatambula okwetolola Uganda naddala ku kikwatagana ne ku Inter-Religious Council etuze tubagamba ebbanga ebiweze tubagamba ekyo ekintu tekikkirizibwa mulokole kugendamu kiri kibalo kya setaani yabala ekintu kye okitegedde yavala ekintu kye so yeyo abasamize bwe batuufu kyebasaba kituufu era kibagwanira be balina okubeera ku Inter-Religious Council nga tufa abalokole fe abalina okuwithdrawinga fe abalina okuvaayo akati abasumba baffe tebasobola akati kibatuddemu kibali wano ngati bagulidde tebasobola kuvaayo setaani tosobola kulya kiki n'omuddukako okitegedde kati abo bamanyi ekituufu naye engeri evaayo teriiyo kubanga omugaati baamala dde ogulya kati abayingirayo nga tebamanyi bo nga balaba mugaati ebintu lutandutandisa okuba nga lukola ki lukyuka ate nga nze ndi sure abasamize bagendagenda ku Inter-Religious Council bajja yingirayo kale ndowooza gwe ebintu oba obiraba otya nja kumpaawo comment section yo naye ffe ebintu abiraba dda twabyogera era tukyabyogera ate tewali kigenda tukolebwaho kubanga byetwogera kibituufu n'abo abayinza olowooza offending them bamanyi amazima nti Inter-Religious Council sitaani mwagenda oyitira okukola eddiini emu egenda okuba nga emusinza n'okugaba akabonero ak'ensolo political agenda kukozesa one world government nga wenkugambye financial agenda kukozesa one world ki currency Saabasumba baffe mbasasiddeko nnyo naye omira osiba omutima ng'enkoko emira ensanafu n'okita oba bakutta ne bakutta naye n'okikola ki n'okivaamu kale sigenda soka kuwano kaneetoolemuko katono wenaakomawo agenda kutwala ekampala eyo nkulage office oba ekitebe kya Secret Society etwogera ku Secret Society kabinja akasitaani akekyama naye ate ekigenda okwewuunyisa nti office zaabwe ate ziri gye muyita ekkanisa emu mu Kampala awo e Uganda togenda kuba nga nkulambulira ebintu ebyo osobola okuba nga ate obitegeera kakati twabanguyiriza ebintu ogenda ku mukutu ogwo twabateerewo noonya wali akagambo playlist oba podcast kakati ogenda mu playlist oba podcast ojja kusangawo ng'ebintu tubikategorize nze tojja noonya nyo oba oyagala bujulizi onoonya onyiga wali testimony oba oyagala teachings nga zino onoonyiga wali teachings oba oyitaga national matters ebigenda mu maaso mu ggwanga noonyiga muki mu national matters oba oyagala dreams and visions okuvunula ebirooto n'okwolesebwa nako ng'onyoonya wali dreams and visions so twabanguyirizaamu ebintu bisobola okuba nga tebitambula bulungi kati gwayakasooka okuba nga ojja ku mukutu guno subscribing likinge ate sharinge comment section ebeerawo otuwe kikyolowooza ku kino ekigenda ki ate mu maaso akagambo join kali awo ku screen yokakooneko buli wokakoonako ojja kuba otuwagira bigaffe video zaffe tezibaako bulango buno nti ate kampani eno etuwadde bizinesi soka ate tuyiseewo akalango ate tulanga bano batunda keeki batunda lumonde batunda bijanjaalo batunda fene tetulina akati kitegeeza you are our supporters so niga kugagambo join awo ojoininga omukutu ogwo ate ojjuzemu ebakusaba ojja kuba otuwagira naawe asobola okuyita ku namba zaffe eza bulijjo naawe namba zibeera okwo official number so okuyita kweze namba mwenna babadde naffe okuva omwaka gye gwatandikira okutuusa olwaleero nga temutwetamiddwa nga tubanyiiza naye ne musigala nga mutugumiikiriza sifa abatuukirivu bane mukama abawa omukisa mukama abaddizeewo nawe mujje
kama abakulaakulanye abakuume ne famire yammwe nga tugenda kuyita mu kaseera kano ak'ebyokulonda. Mukama abeere nammwe okuyita mu Kristo Yesu. Ate 2026 mugenda kuvayo nga ate muli bawanguzi n'okukirawo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Kaneetoolemu nkomewo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishtv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.